nkwatako kano koze nnyo ate si yempewo bannange lalisa jeto muli mikwano mbaniza ku programu abadala batula the Miss Kavi Glorena Kazi nanyini maaso nanyini kamina nanyini bintu omumambe yasituka omubwati ku ABS TV banaye mukulikeeyo mu weekend yakututeetya bananga akakubeyo katuuse abantu bafame nakwero mikwano babuuzaako nti mwebale kikwasaganya nembuuza ku mage awe matuga abantu be matuga akakuba mukalabye nembuuza ku kadidi enkungulu tale bukyanga bulwanga lwa minisubira nti leero enkuba etonye ewammwe neweri baddogo litya leero nkimanyi nkisiba nti eteeka okuba nga etonye mikwano tuba tuyingiddewo lunaku lwa Monday tuba tuyingiddewo mikwano gyaffe ba Gloria wali nnyo mu kamera tulinawo Angel tulinawo Irene wali akikwasaganya mu magezi ate ag'enjawulo weekend yabatuteetya naye eno waffe weekend teyagenze bulungi kubanga mukozi munaffe yafiiriddwa Mr. Mayanja yafiiriddwa taata we banaye kansooka ensomene ku kirango kino ekya Mr. Mayanja nga Mr. Mayanja yafiiriddwa kibi nnyo kibi ddala twafiiriddwa omuntu waffe taata waffe jjajja waffe ate nga akwasaganya abantu baffe ab'Emmamba yonna gye muli mikwano kitalo nnyo kitalo ddala mukozi munaffe Mzee Mayanja afiiriddwa taata we omugenzi Lord Vika Nsubuga Bwete ow'Erugoba Kawempe era nga yabadde omukulu w'essiga ly'ab'Emmamba erya Ssenfuma Ekanyike mu Mawokota omugenzi ajja kuziikibwa wali Egaseke Bulemeezi ku Lwokubiri essaawa 8 ez'emisana bambi mujje mutuziikireko abantu beeyo naye empozi covid abantu baziika 2 3 10 bebeetaagayo bokka naye nga mikwano tewolabina nti abapressure be batukolako akaviiri be batukolako makeup be batukolako ebyabalungi byonna nga bw'okiwulira twakugamba nti g'obeereyo ng'olina omwana wo yeetaaga okubeera nti asomesebwa yeetaaga okubeera nti ayiga yeetaaga okubeera nti akuguka mu bintu ebyokubeera nga mu bintu by'okubeera nti akola make-up okusala enjala okubeera nga akola ebyo byonna ebyabalungi mukwano mutoleyo abeere nga afuna omulimu ogw'omumutwe basangibwa Kawaala ovawo tewa pasitaiga naye omukona mwennyini mwe basangibwa osobola bakonako ku namba y'essimu gye ngenda okubeera nga nkuwa noti 704 21 1834 noti 704 21 oba 0753 ne babeera nga bakikwasaganya olunaku lwaleero tulina omulamwa gugamba nti bw'obeera awo n'omwagalwawo oba ne bbawo ng'amaze naye like emyaka nga 10 osobola emyaka 10 naye nga mugenda ku mbaga ne wavaayo ekyama kyakwekedde emyaka egyo mukwano osobola okukkiriza ne bakuba embaga ebyama bingi ebisobola okubeera nti biganda osobola musanga nga ebbanga eryo wadde tokimanyi nti oba yali mu ssezi n'okizuuka ate nga embaga yammwe esemberedde osobola okubeera nti okkiriza bagikube oba obigaana osobola okubeerawo nga tokimanyi nti no yazaalako mu muganda wo omwaka ekyama ne kivaayo ng'ekyo mukwano okola otya kisinziira ku kyama ki mukwano gyakuba nga otukonako ku 075314 ate tulabe bwe tukikwasaganya sokozandabulira wakayimba ate soke twemaleko stress the Miss Kavi wakubuuza nga akugamba nti mukwano wobeerawo n'obeera nebbawo nga mugenda kwekuba mbaga n'ovavayo ekyama mu butuufu nga kikujjako osobola okukkiriza n'obivaako n'ogamba okusinziira ku kino ekintu ono omwami kamwesonyiwe kamuleke kambite kangende n'obulamu obulala naye ng'omadde naye emyaka 10 can you do that ku 075314 naye nga mikono temwerabira nti abaddano ba programu ekutuusibwako manager Kafeelo Solar Center wali ekawempe manager Kafeelo Solar Center ikawempe katoke but baina batteries baina TV eza solar baina fridge eza solar baina bulbs in all sizes baina ne kamera eza solar bwe woba oli eyo mukwano nga weetaaze ekintu kyonna ekya solar jangu wali ekawempe katoke ononye ba manager Kafeelo Solar Center bajja kubanga bakikolerako mu magezi ate bawayalinga osobola bakonako ku ssimu gye ngenda okubeera nga nkuwa bawayalinga ebintu byonna ebya sola gwe bakooneko bagambe nti bannange muli luddawa oba bwe baba bakuguzizza basobola bw'obeera ng'oli Kampala
babikolerako bwerere naye obanga oli walako muteesa mu ngeri ezaki ez'enjawulo ate badelivalinga ebintu okuva wonna wooli bakubireko kwene essimu gyengenda okubeera nga nkuwa babeere nga bakikwasaganyako balina ne ya WhatsApp kati gwamanya kyokola oba basindikira WhatsApp number oba obakonako ku namba zengenda okubeera nga nkuwa ekintu kyonna ekya sola ate ebyo mbu amasanyalaze gagenze ebyo byonna byonna oba obikoze eki oba obigadde mbu ate sigenda kulaba TV amasanyalaze glorious saakulabya amasanyalaze gagenze no ebyo byonna twabigomyemu abadde anoba ku 0709 kinanamwemu 7 000709 81 76 00 oba 0781 12 15 92 0781 12 15 92 oba osobola bakonako ku WhatsApp n'obagamba nti munnange ki ekirombi kibe muyina ne bakusindikirako ku bintu ki bye bakola ki bye balina ku 0750 788 45 75 0750 788 45 75 obakonako. Hello nkukutte. Oli bulungi? Kyakabi mukwano osobola okugaana okukuwasa embaga olw'okuba nti omwami olina kye wamuzuddeko ekitali kituufu oba ekyama. Hello. Bambi akyawuliriza TV ye nga bw'okiwulira soko nsindikirayo onsandabulirayo akayimba konna kolinawo Irene tubeere nga tukikwasaganya mu magezi ansala abakyala mwena mbabuuzaako nga woli wonnyini watereera ogamba mu butuufu nanoma naye nakola ki nayambibwa nga nvudde ew'omusajja wamise aida yonna gy'oli nkubuuzizaako webale tukubira kayimba ngaako abakyala bakaagadde timunnanga abakyala abasinga bannakyeyombekedde by the way gye bali omundabira ku nnyimba okaweereza oli n'agamba nti kyekyo Gloria okuno banzite kwansala asina kye nasalwa yadde naaka nafunamu naye ate abalala batudde mu maka gaabwe mikwano temwesigula oba oli ye yafunamu gwe munaye munnange oyinza obutakola ki oyinza obutakifunamu ate gwe ne kukusala busazi okitegeera naye nga mukwano omumalo mwanje nkubuuzizzaako nnyo agamba nti kwali kwendi butelevu wano ebusega nze Alan Hilson nkubuuzizaako ndowooza tunabeera na lunaku lw'enkya tulabe bwe tunakikwasaganya mu magezi okitegeera ku 0753601434 gendayo mukwano obeere ng'otukonako tulabe mukwano abakyala bangi ebibano bya bingi oba bingi ebisobola okwawukanya n'omwami wo naye gwe osobola kumala gava ku gundi n'ogamba nti omwami ono sikyamufumbiddwa mbaga nga mu butuufu because of something olw'akantu oba akatini bwekatini abamu bayiza okukayita akatini katugeze okutta omusajja abadde simusezi n'okizuula nti ewaabwe balya yadde ye takuserangako naye ng'ewaabwe balya n'okimanya in that week nga embaga esembedde ogendayo n'okola ki n'ofumbirwa oba obivaako. Hello kale dear mwe muliko Hanifa ennyabo okugeza wanje obeerayo ne mubalya ekiyinza okulemesa omukolo kwe kubanga yazaala muganda wange awo nsobola okugaana naye ekyobusezi tuliira ddala kubeera aba yansalasaladde ebitambo abakazi nga muguma Anifa Powers mukwano webale kulaba ABS TV. Irene owulira? Hello? Kale nnyabo! Bannange oyo mumuwulira? Terera toyina network. Hey!
nawe ku mulamwa gwe. Gwani maama? Kati nzanga nafuna omusajja nga museze. Hey. Okola ki? Oli aŋŋambye mbu bo basera ne baliira ddala. Hey, hello. Kale ssabo naye gye baleko. Kale taata oli w'e Masaka? Gwe kiri ab'e Masaka ffe tulina akagambo bamaama taata. Omuntu bw'oba ng'omusiimye bw'aba n'omuze omubi. Ssebo. Omuleka omuze bw'ogumanyako ng'obudde bukyali. Omuleka n'omwesonyiwa n'onoonya omulala. Abakazi bangi mami weebale kuweereza bampita Ronald Lubega ndi wano Bulenga mu Kikaaya naye kuba etonnya ewaffe mweri mpitirivu. Ekyatonya bannaye abali mu mpewo bannaye simanyi kye mugenda kukola ekyatonya. Oh my God. Banange enkuba eri wano ekola eti efudde emba abalimi musige ate munagamba kimbadde nga mugikaaba lwakuba nti munaye Kampala bagikaabira ennaku 2 bwetonya 2 bweziti 3 nga bagyetamirwawo. Omuyeka hello. Hello. Wangisebo. Irene Soko Sanda bulirewa akayimba ate tumale kola ne ku sente tuberenga tukomawo nate n'essimu zammwe messages zammwe muzisindike WhatsApp messages zammwe muzisindike tugenda kubeera nga tuzisoma ate mu magezi sabula wamma kapeke waleese naye nga kyonna kye kiri kijja kugwa. Ladies and gentlemen, mikwano tuba tukomyewo ate okuva mu bulango bwaffe obw'enjawulo okitegeera. Twakugambye nti bw'obeeraawo ng'olina omusajja wo gw'ogenda ofumbira oba omukyala wo gw'ogenda okuwasa n'ojjozulwayo ekyama ng'ebbanga lituuse ekiseera kituuse eky'emikolo mwetala mwebuga bannange okola otya embaga ogivaako okwantira okusazaamu okola otya mukwano okonaako right now tubeere nga tukikwasaganya. Hello Wangi kale bambi awuliriza TV. Hello kale nnyabo naye gye baleko oli bulungi ozinyezinyemu awo anti obudde bubi. Wangi nkole ki siina tabbu nakowe ennaku nakowe ebizzibwa nti glorish twakowa ennaku twakowa stress kati awo nkole ki? Kayimba kidiya ebiki akakezo omukwano gyakasanga mu evening zone olunaku olweggulo olweggulo lwaleero okitegedde diya akaani akarema nja kuwa kalala nkakuweereza okitegedde nja kuwa kalala nkakuweereze mukwano. Hello yes hello sigamba ogamba kinga oli mukambwe kitalo nnyo nnyabo ndi fine ndi bulungi jangu enkyoka kime ddiya twasalawo gaba omusumba ali stede nnyo nnyo kale ddiya kale nnyabo mama Nalongo bw'obeera gwe n'owuliranga ebyo omusajja agenda kukuba embaga enkya oba luli oba mwezi gujja n'owulira nti alinayo ekintu kye yakwekanga ekyo oba n'okizuula okola ki? Byonna mbikwasa Mukama Katonda ngenda nenfuna empete wa pasita Iga neŋŋamba Mukama gw'omanyi oba omusajja ono wange mumpi bw'aba si wange. All right. Kale mukwano. Hello. Hello. Hello? Wangi ssebo? Kale ssebo naye gye baleko? Yogera ng'alimu amaanyi yadde empewo nnyingi naye wezzeemu amaanyi yadde tolina mukyala oba oli awo tolina yadde akuwaka caayi wezzeemu amaanyi okitegedde?
beera mu amaanyi wezzeemu amaanyi naawe tonswaza essebo abeerugazi enkuba etonya bannaaye kika musimbe musige kale sebo essebo mutuula ne mukkaanya ng'agenda okukulya ekiro kale sebo kale sebo banaye buuza ku mikwano gyange mwena abayiseemu mu kamyufu eyo mugamba muti abatayiseemu bannange bwe bibeera obululu tebukola ki obululu tebutwawula naye nga aha byo si byangu katulinde kali kafaino kajja kubeera nga katikwasa banaye kinaabeera wano e Uganda singa tebadde scientific kyandibadde nga kikanyo wamasoko mpeyawa akayimba ate akaragadi akakwatagana ne ku parliamenti ate tulabe ekiddako ti parliamenti ragadi nkubuuzizaako nnyo lona esindamanya ragadi yayiseewo mukamyufu oba yes lambi babuuzaako abayimbi ab'enjawulo abeesimbawo ti bannange ekijja kyokya kika naye ate ne mbuuzaayo ku Kafelo Junior ogamba otya omukulu waffe wano wa Kadongo Kamu kubuuzizzaako nnyo abantu bagamba nti Kadongo Kamu yaggwako biki naye ate tulinayo abantu abaagala omukola ki tulinayo abantu abaagala okumuzza waggulu tulinayo waliwo Kafeero abantu be basinga okutegeera obulungi Kafeero basudde Kasozi Livingstone abasajja abo baali b'amaanyi nnyo so tulinayo omuntu agambye nti mu butuufu abaana bano nandibadde mbajjayo abaana baabwe ne bakola ki ne bakomawo ne bayimba ennyimba z'abataata baabwe simanyi oba kinaabakolera oba abantu mukyetaaga okubeera nga mukyawuliriza ennyimba zaabwe abamu bagamba byaggwako ate abamu bakola ki babyagala okitegeera kaakati munnange maneja Kadeya nkubuuzizzaako omukwano Najoli Kadeya maneja Kadeya muyimbi maneja Kadeya yali azanya mu ewa Katolu bw'amanze nakulabanga ng'ozanya ne ba Rebecca Jingo ng'oyimba maneja Kadeya nkubuuzizzaako yonna gy'oli nti weewale kikwasaganya tulinayo omwana wa Kafeero ye Kafeero Swags niga nkubuuzizzaako nnyo owabasudde bamuyita Salongo Katende then owa Kasozi bamuyita Diana Kasozi Diana oyo ndowooza mumutegeera omwana oyo yamuyimbako nnyo ng'agenda okukola ki okufa so maneja Mukasa alina ate omugagga amuliyemba bega kitaddemu ssente n'agamba nti mu butuufu ekintu kino bwe nkiteekamu ssente abaana bano abantu tetwagala beerabire nnyo bantu bakola ki babalekerawo ensigo baagala bakole ki babeere nga babajjukira bajje bayimba ennyimba z'abakitaabwe bafunemu kasente akalabirira bannaabwe kubanga abasajja abo baleka abaana bangi bazaala kwokuzaala baagukola baleka abaana bangi so baagala bambi babeere nga bakola ki bajjayo ko ku busente obulabirira abaana lwakuba nti ebivulu bakola ki babiggala bagende bannange bagenda kubanga bayimba ennyimba z'abakitaabwe baleme okukola ki okubeerabira mubeere nga mubajjukiranga mubeere nga by the way gundi Irene olinayo ka clip ako kandageko some these leads bano abawala bano abayimbi bano abaana baka tulinamu owa Kafeero tulinamu owabasudde tulinamu owa Kasozi so ndagayo ko katini nnyo tulabe tukikwasaganyawo mu magezi tusanyisa okubalaba ensonga eno tuzze tukola ekintu kino tukikola kale naye nga tekiri ku professional level kubanga music w'abantu bano osanga nti nno oluusi n'abayimbi kati essaawa zino abaliwo mwe bajjanga omulamu okukola ki okukola music abantu gwe banyumiddwa sijja bamenya manya naye abamu mubamanyi nti no music ebadde nga basis ya jane yaabwe okutuuka kati webali so ne tusalawo gamba nti ffe famire yaffe yalinga eri emu from the start nti taata omugenzi Livingstone Kasozi taata wa manyinaze Diana ye yakwata ku taata waffe omugenzi Hamani Basudde Semakula n'amuleeta kitegedde then n'omugenzi Hamani Basudde Semakula ye yakola ki ye yakwata ku Principal Job Kafeero taata wange kitegeera so ndowooza tiimu yonna oba ogiraba
wano inawo Kafeero wano inawo Kasozi wali inawo Basudde so ne tusalawo ne tugamba nti munnaye ebigwawo tebyenkanankana muganda wange okitegeera ne tusalawo kuba abantu gye bali eyo abanyumirwa abantu bano abantu baabwe ndowooza nawe miziki omunyumirwa endongo ngikukubye n'ogibaala wali nkulabye kitegedde so kankati endongo eno ne tusalawo tugize mu bantu kitegeera tuliko bakama baffe naye naffe kennyini nakadeko kake katulina empinga naye ng'olagayo kulamusizza nnyo bambi nkulamusizzaani kwendi butereevu wano emanyangwa nkulamusizza mukwano Salongo Basudde omuŋŋambira mwagala nnyo nze eyamukolera endagamuntu ya Kizito Bloka kale mukwano nange ngenda ndowooza era awulidde munnange gwate munnange tugambe naye nga mikwano twakugambe nti manager Kafeero Solar Center ekawempe katooke be bakutuusako program abadaano batuula bakola ki abantu bano balina ebintu byonna ebya sola gwe bw'obeerawo ng'owulire okonya essannyalaze eridduka sipiidi ya yiriyiri essannyalaze buli ddakiika liba livaavaako mukwano bweyune weyune manager Kafeero wali eri ku Solar Center ekawempe katooke ajja kubeera nga akikwasaganyiriza magezi bamanyi bakola ki bawayalinga everything gwe kyomanyi nti kikwatagana ku sola nobanga wagula dda ebintu byo nga tobaguzeeko osobola bakubirako ne bajja ne bakola ki ne bakuwayalingira balina batteries owulira balina TV eya sola totawana nakugamba nti ate amasannyalaze gaweddeko okitegeera balina fridge balina bulbs in all sizes oba oyagala nnene oba ntono oba etya babirina byonna n'okuwayalinga bakola ki bawayalinga ate bakola delivery oba oli luddawa most especially abantu abali mu Kampala byabwereere si bwe kiri abantu abali mu Kampala batuusaako naye oba oli mu kyalo ng'oyagala okyetaaza oyagala sola tolina amasannyalaze gakuli wala mukwano oyagala kulaba Gloria abadaano batuula oyagala kubeera nga maama wo ogimuweereza mu kyalo sola buli kimu ekya sola mukwano bakuoneko ku 0709 81 7 00 0709 bakubireko obeebuuzeeko ebbeeyi na buli kimu kyonna mujja kubeera nga muteesa oba ku 07811259 gwayagala eya WhatsApp eri 0750 gwayagala eya WhatsApp banoonyeeko babeere nga bakikwasaganyiza Juliet Mugwanya Nuliat nkubuzizaako webale kulaba ABS TV nyonyo nkwagala nnyo nange mukwano mwena mikwano abagibaddeko Monday to Thursday tuba tukifa bakula ate olunaku olwokusatu tujja babuli ekyo olunaku olwokusatu ekinaabeerangawo olwokusatu olwokuna tubeere nga tukikwasaganya nja kuba mbabuulira olunaku olw'enkya tugenda tukibeera nga tukikola naye nga mikwano abadaano batuula the Miss Kavi Gloria Nakazi nanyini maaso nanyini kamina omumambe yasituka bwatyo wakikoze olunaku olwaleero ogenda kunoonyezayo akayimba muwala Irene my last kale mukwano my last ajja kubeera nga asembayo mu magezi naye nga tubadde ne Gloria tubadde ne Angel nga kikwasaganya tubadde ne Shafik ne Irene wali mu control room nga be bakikwasaganyiza naye nga tewerabira kugendako mayiwaati the hunter lost hearts emitima ejahula gyekigenda okuddako with Carol Cathy naye nsubira enkuba obe muganyi wali Carol Cathy agenda kubeera nga akikwasaganyiza mu magezi ku ssaawa eno mu ddakiika eno sabula akayimba ako nate tugende mu lost hearts